olwaleero tugenda kwogera ku mulamwa tokkirizibwa kutuula we bavumira Allah saako n'omubaka we. Bantu bangi abagenda mu basajja abo ne beegatta nabo okulaba nti bavuma bajeregerera Allah tabaraka wa taala nga bw'otudde awo mu mbeera efaanana bw'etyo. Mu studio sirinzeka ndi ne Seeka Ismaila Sematimba saako ne Seeka Idu Lubega nga munzikirize ensooke ne Seeka Sematimba. Naam Sheikh. Abasajja bakola enkuŋŋaana ne batuyita naye ng'ekigendererwa kyabwe kuvvoola kuvuma n'asoma aya n'agiteekamu ebitaliimu. Tukkirizibwa okutuula n'abasajja abo. Alhamdulillah wa kafa thumma salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Sebo Seeka ensonga gy'oyogedde enkulu ate ennene. Mu Busiraamu ye ddiini yokka etatambulira nti kanso yeegundi yatudde ne bayisa olunaku olw'Essande ne balujja ku Ssabbiiti ne baluza ku ki ebyaffe tebyediimu ebyo. Eddiini Busiraamu nteeketeeke buli kimu kirambike bwakituwa do's and don'ts. Tetuzisukka naye tuba tuzisusse tutambulira ku millatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yaleka. Bw'oyinza olaba nga abazisusse naye tulina kutambulira ku ki mu nteekateeka eyo nti wano kiri kyali mu Arabia wano e Uganda tukikwasaganye tutya era nga tukigeraageranya naki nakiri nga wakyali. Ntegerekese bulungi kati mukyo kkiriza ntandike olw'obutamala biseera ti Allah subhanahu wa ta'ala yatandika otuwa enteekateeka bute tukola da'awa ng'agituteeredde mu Qur'ani mu sura ya 16 aya 125 n'atugamba atya amakubo ga da'awa gonna sura ya 16 sura ya 16 aya 125 aya 125 masha Allah tosobola kola da'awa kusinga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatulambikira amakubo eruteekeddwa okuyitamu koola. Agamba bw'ati aya 125 yita abantu okujja eri ekkubo lya Mukama wo n'amagezi mpulira n'okubuulirira okulungi era obakayanya n'ekyo ekisinga obulungi mpulira mazima Mukama wo yamanyi oyo eyabula okuva ku kkubo lye era yamanyi abaluŋŋamu. Oba kitegedde nti byombi gwanaalungamya yamumanyi ow'okusigalayo mu bubuza yamukoze eki yamumanyi. Bw'oba okoze ogenda okukola omulimu guno gukole bil hikima ng'okozesa maki amagezi amalamu. Hikima etandika na Qur'an nezzaako ebigambo by'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nezzaako okukozesa amagezi g'amalamu nga Allah yatugamba nti walakad atayina Luqmana al-hikima. Tegerekese bulungi nga Allah yawa Luqmana maki amagezi amalamu n'amanya nti omuntu amagezi amalamu otula n'omwana wo n'omubuulira ABCD. Tegerekese bulungi nga by'omubuulirira byakumuzza eri Allah n'okozesa ki n'obuulira abantu n'okusomesa okuki okulungi wemuba mugenze mu kukaayana era mulina kukaayana nga musigadde munsomesa etaliimu billati hiya ahsan. Era sebo sharehe ya aya eno esebo eya esura gye tusomye sura ya 16 125 sharehe egamba bw'eti mu aya eno Katonda yalagira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akoola abantu okujja eri eddiini y'Obusiraamu nakwo kwe kubakoola n'ebigambo ebiri mu Qur'ani n'ebiri mu hadithi za mutume sallallahu alaihi wasallam neggonjebwa wabula yagaanibwa tabavuma buvumi wadde okuvuma eddiini zaabwe. Kubanga mu ngeri eyo kiba kizibu oba tekisoboka kusikiriza muntu kukkiriza yamulagira kukkiriza dini ya Busiraamu. Tosobola kulungamya muntu gw'ovumye bona kuwaza naye ojja kutukusingana bannaffe nga bwenteekateeka zaabwe zonna babeerawo kuvvoola kunyooma kuvuma Allah na nteekateeka bulungi. Kati Allah atandika otuwa enteekateeka ze mu Suratu An'am sura ya 6 aya 10 aya 68
Essula y'omukaaga aya y'enkaaga mu munaana. Ate ng'okuvuma tekusobola kuleeta mirembe. Tekusobola. Abantu bajja kubeera emotional. Kunyiga kubeere kungi n'okulwana. Kasi kyogulaffe bano ba evangelist baba bazze. Tubabuulirawo principles zaffe. Twogenda okulinnya akadaala ne ABCD tetukkaanya nabyo. Ntegerekese bulungi. W'otandika obikola kyobbireeta nga twawukana naawe. Ayi egamba etya. Bw'obanga olabye abo abatandika okuyingira mu kulimbisa ebigambo byaffe. Mpulira. Yawukananga ku bo okutuusa lwe batandika okuyingira mu kunyumya ebirala ebitali ebyo. Naye bw'abanga akwerabiza Sitaani n'otuula nabo totuulanga oluvannyuma lw'okujjukira w'okola kiwoogerawo awamu n'ekibiina ky'abalyaz'amaanyi. Kati ekyo kibiina Allah yakiyita bakyabaki ky'abalyaz'amaanyi. Sekasematimba ensonga eno nkulu nnyo. Waliwo enkuŋŋaana ezitambula mu ggwanga Uganda ng'era abakuba enkuŋŋaana zino be balokole. Si be balokole bonna. Waliwo akabinja akeyita ak'abalokole nga kebiyita Bible Evangelism ng'omulimu gwabwe omukulu kuvuma Allah na kuvuma nabbi. Ng'endowooza yaabwe egamba nti bw'onoovuma Allah n'ovuma nabbi abantu bajja kuva mu busiraamu bayingire eno mu bulokole. Mwana wattu abasiraamu bano Allah yasinga okumanya oba abasiraamu ababagendamu ne bavuma Allah ng'omuddu atudde awo n'enkofiira ye, ne bavuma nabbi ne bajolonga amateeka ga Allah. Naye nga naawe agamba nti ogenda kukola daawa, amateeka seeko obwedda gakusomera mu Qur'ani naawe ogamanyi we gali era ng'ago mangi. Allah kennyini atugaana. Olaba Allah akugaana kuvuma biri bye basinza nga Allah kennyini akitegedde nti mubutuufu oyo si Katonda. Abantu basinza Yesu nti ye tomuvuma. Mulimu abasinza ebiswa, mulimu abasinza emisota. Allah agambye tobivuma. Lwaki? Bajja kunvuma nze. Naye tukwewuunya era basiraamu mwenna message eno ebeere kiriya bulungi gye muli. Basiraamu tuguli bakozi ba mulimu gwa ddaawa, tukowoola bantu kusiramuka. Omuntu bw'abanga asiramuse tumutwala n'asoma eddiini nga tasasudde yadde n'omunwe gw'ennusu. Naye ffe bwe twali tutendekebwa okukola omulimu gwa ddaawa baatugaana okujerega, baatugaana okuvuma. Naye twewuunya abantu abateeka enkofiira zaabwe ku mitwe nga mugamba nti ogenda koowoola muntu abeere nga akkiriza obusiraamu, n'otuuka mu lukuŋŋaana omusajja n'avuma Allah ate gwe kennyini n'osinika n'amannyo mb'oseka nga omutwe gwo gukugamba mbu oli mu kukoowoola. Abantu ne bakuteeka ne ku live ne bavuma nabbi ne bakkakkanya ekitiibwa kya nabbi ne bamujolonga ne bamwogerako ebitali bituufu nga naawe oli mu abo. Message eno nga tugendagenda mu maaso egende bulungi kiriya eri abasiraamu n'abantu bonna abatuwuliriza. Mwana wattu ffe baatutendeka kukoowoola abantu nakubaagazisa birungi biri mu busiraamu. Tebatutegeezangako oba tebatutendekangako kugamba abantu nti tuvume ebyo bye basinza oba okuvuma eddiini yaabwe. Wabula tulina kusomera ekyo ekiri mu byawandiikibwa nga tukisoma mu butuufu bwakyo nga bwe bakiwandiika era ng'omulimu gwaffe si kwongeramu. Tukikusomera gwe wennyini ne kikutuula mu kifuba. Awo nno weewaava embeera egamba etya mu Bible Evangelism negamba nti bano katubavume buvumi, kubanga twabatuusa ku kisenge nga bagwesezza ne basooka bakuba ekitabo ne bagamba nti Allah wa Qur'ani mulala, naffe tulina Katonda waffe. Awo ne tumanya nti bagwesezza eyo levo ne bagivaako nagati kakati tuvume buvumi. Bwe baamanya nti bano tubavumye tebawulira katubereeteyo ko bakita kikojogo tubateekawo tubambaze enkofiira z'obusiraamu. Bavuma Allah nga abaddu abo batudde nabo. Ekyamazima abaddu abo tubayisa emyaka gyonna ne tubagamba nti eyo si nkola ya ddaawa. Bwe babanga bakola ddaawa bwe batyo si bwe bakola ddaawa bagikola bwe bati, wallahi ne balemerayo. So mmwe abatagoberera nsonga zino mututwala nti tuli kimu. Olina okutwawulamu olabire ddala
bani aba katugende ku bakadde bafa abatusooka okukola omulimu guno waliwo balabyeko mu bintu ebifaanagana bwe bityo osobola kubasangayo baseeka Abdallah Walugembe baseeka Kyeswa omukulu Abdallah Kyeswa baseeka Segujja Twaha abatusooka mulimu guno era nga tulinamu abasumba ffe betumanyi ng'omusajja tavuma nenga musajja mufusumba nenga musajja tavuma era nga naye akontana ne balokole banna abavuma nga nabo bagamba twagala abantu balokoke ate kakati mubavuma buvumi mukoze bubi kati enjigiriza ya daawa tubagamba ekintu kimu tokkirizibwa kuvuma tokkirizibwa kujerega tokkirizibwa kutuula we bavumira Allah tokkirizibwa kutuula we bavumira nabbi we bakakkanyiza amateeka ga Allah seka mu suratu Nisa aya ya 14 tegereka bulungi seka katabana agenda ye nga tebana agenda ye yesewo kiza batusomere eno soto An'am eno kanjisome aya ye 18 yebadde kwatagana ku nsonga y'okuvuma Allah butereevu yesewo nga Allah atugana okuvuma abawe bajja kukyuka bakoleshi bavumemo Allah Allah tutegeeza amateeka ge n'atugamba bw'ati mu surati An'am ya 6 aya 18 temuvumanga abo be basaba abatali Katonda kubanga bandivuma Katonda kulwo bulumbaganyi awatali kumanya bwe kityo twawundira buli kibiina emirimu gyabwe oluvanyuma eri Mukama waabwe bwe buddo bwabwe ne tubategeeza ebyo bye balinga bakola obukyegedde kati Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde gundi kututekedde okutambulira guidelines bitutekedde okutambulira ti these guidelines ziriwo kulambika gwe agenda okukola omulimu guno ogenda gukola otya waliwo gwe asose kulabula gwe tuvuma wonoovuma bali bajja kukola ki bajja kunvuma kati eri yasoose kutugamba kuki balimbisa owulidde kati nebaako ne gundi gye yaleese nti woba nga shaitani ekwerabiza sitaani weba ekwerabiza amakulu nti ebbanga lyomala ng'obatuddemu obeera agenti wani oba otuddeko sitaani yebekufuga okola ki osigala awo naye wojjoukirira nti ndi mu nsobi kola ki fala takodumino tosigala muki mubo bakole kibaveemu okole ki olimo kusigala mu kibiina kyabaki kyabali kubanga luli ofune okusonyibwa nti obadde tomanyi oba weerabidde ne wojjoukirire wojjoukirira nti olabe yeerabidde bamugambi wajjoukirira aveebo akutte kubo n'ogendera ng'ate okimanyi n'okukimanya kubanga nze alwakulamula ati seeka ekigambo kino kankireete bwe nti kubanga tugamba nti oba yeerabidde ate byabadde atugamba kambuuzeemu mwabagenda mwenga abasumba omusumba oli musiru naawe seeka abeera awo nti okubaganya n'omusumba ebigambo bino nga bwe bajolonga Allah bwe bamuvuma naawe oli musiru kati ekigambo ekyo kyokka kyenjogedde kisobola okukunyiiza naye gwe olowooza kiri kitya ku Allah kubanga naawe olaba nga kitendo kibi nakati nze nanvuma obusiru olaba Allah yennyini takyagala lwaki takyagala agambye nti temuvumanga biri bye basinza newankubadde nga Allah akimanyi nti si bituufu temuvumanga lwaki Allah agambye nti bajja kunvuma akabonero akalaga nti Allah tayagala kumukola ki kumuvuma na kumukakkanya ne bwaba mukyalawo ne batandika neiba namuvuma nga woli ovaako wajja nogali novuma mukyala wange ne gwe ne bavuma Allah gwe musiraamu gwe tosuubirayo kusinkana Allah wo gwe ne bavuma nabbi ne bamukakkanya olina emyaka emeka gy'osigaza mu dduniya gwe musiraamu gwe kubanga wallahi tusobola obyogera byonna sekagenda ku aya gy'oleese aya eye surati Nisa aya 10 Allah atugamba bwati ba'adhu billahi minash shaitani rrajim zino aya zonna tuzikuleetera okulaga nti Allah takkiriza byokola oyinza obutanjagala nze idi nesooka otunuulira amateeka ga Allah agamba ki bw'obanga kituufu omukkiriza nga wakkiriza Qur'ani
kubanga zino aya Ssekabaka Sematimba zaleta sizize era akugamba Allah agamba amakulu sizize oyinza omulaba nti zize tasanga ko aya n'emu aya ya 14 mu suratu Nisa Allah atugamba bwati ng'ate mazima yasaddaku mmwe mu kitabo nti bwe mubanga muwulidde ebigambo bya Katonda yeri mu suratu An'am aya 68 gye twakulembeza okusoma bwe mubanga muwulidde ebigambo bya Katonda nga biwakanyizibwa era nga bijolongwa temutuulanga wamu nabo. Basiraamu mmwe bwe mubanga kituufu muti Allah n'omubaka mwenna mmwe tubeere nga ate tutandika kubabuulirira bubuulirizi kitegeeza gwe naawe teweewuunyanga omuntu agaana okusiramuka. Lwaki? Entegeera. Kubanga omusajja bamugamba Yesu yagamba okulokoka kwa ku nkomerero n'agaana nga naawe bwe tukusomera etteeka lino n'ogaana. Nga naawe bwe tukusomera nti Allah agambye n'ogaana. Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga nkyagenda maaso naye ayen yagamba nti omuntu eyefaananyizo ekibiina abawaamucyo tegeteeka bulungi yakyogera mu Qur'an mu suratu Maida meka ino katukomewo ne ayen yesu Maida meka aya ya 5 mwemu Allah agamba bwati abange mwabakkiriza temufuulanga Abayudaaya n'Abakristaayo ab'emikwano enfiira bulago genda maaso bamukwano bokka na bokka mpulira n'omuntu abakwana mu mmwe mazima ye abeera wa mubba. Kati gwe tokugamba nti munange embeera eno kati tokyali wamu oli wamu bali ate ogamba nti we have personalized Islam Islam tubufudde bwaffe. Kati aya gye tubaddeko Allah agamba ng'ate mazima yasaddaku mmwe mu kitabo nti bwe mubanga muwulidde ebigambo bya Katonda nga biwakanyizibwa era nga bijolongwa temutuulanga wamu nabo abo ababiwakanya n'okubijolonga okutuusa lwe banaakyusa ne badda ku mboozi endala. Mazima mmwe bwe munaaba nabo bwe kityo munaafaanananga bo. Neno agiretirese baganda baffe banayimutya Allah mujjukire olunaku wallahi lwe bagenda okumusisinkana lumugenda omusisinkana seka nsembyayo kano kumalayo kubanga ayo yoteekeddwa okuggwayo Katonda nnyo kankwatemu kano baganda baffe abagamba nti enjiri haramu kyova olaba nti bagenda kukwata ensobi ze mugwamu bagufuule nti omulimu guli haramu olw'ensobi mmwe ze mukolerayo era ze zino aya ze bakola ki ze basoma ne balowoozesa abantu nti omulimu guli haramu. Allah agambye gwajadiruhum billati hiya ahsan. Allah tatugaananga kujadala nabo niye tujadala nabo. Bani be tujadala nabo? Nkugambye waliwo abasumba olwaleero waliwo be bayitanga basupateni osegere omusajja ng'ajja n'ateekawo ensonga ze newankubadde ng'ensonga ze nfu naye nga tavumye nojja n'ozimusomesa mu butuufu bw'okumusomesa nga tomuvumye. Kisegerera bulungi kwabadde osembyayo kembadde nsembyayo yesebo nti waliwo abantu abamu ku live zino kwe babeera babadde babanjulanga baddawa TV. Dawa TV tetulina representative yenna mu nkuŋŋaana ezo sekakadde mu bulungi nkiddamu abatulaba era abatugoberera tetulina muntu yenna gwe twasindise ku lwa Dawa TV ku nkuŋŋaana ezo. N'omuntu oyo gwe mwalagire nga nti ono yakiikiridde Dawa TV tannatukiikirira era tetumusindikangako nawe anajjawo nga mugenyi era lwanaabajja oluusa yatukubira essimu bannange kanzije kitegedde tumuyitanga muki mugenyi. Kati eno gye bayita research desk eno gye bayita kiki research desk. Wamuwulirayo abaga nti bali presentize research desk abo bali ku byabwe
banoonya byabwe era Sekase Matimba omuntu eyewulira nti ebyawandiikibwa abitegeera bulungi nga mu butuufu awulira tayagala kuvuma kusomesa busomesa si kukyusa makulu ga biwandiiko nga byemukoleeyo Seka tetulina tabu kati malayo aya eyo Seeka aya gye tubaddeko 14 egamba abwete naye Seka kanjiddemu butongi malayo lumu akadde tewali buzibu ng'ate mazima yasadda ku mmwe mu kitabo nti bwe mubanga muwulidde ebigambo bya Katonda nga biwakanyizibwa era nga bijolongwa temutuulanga wamu nabo abo ababiwakanya n'okubijolonga okutuusa lwe banaakyusa ne badda ku mboozi endala mazima mmwe bwe munaaba nabo bwe kityo munaafaanananga bo mazima Katonda wakugatta wamu n'abannanfuusi Allah amaliriza atugamba agenda gatta wamu baani bagatta wamu asoosezza baki bannanfuusi baani bayogeddeko nti bannanfuusi oddako buziwa ki waggulu n'otunuulya aya 17 tegerekesa bulungi nojja okutuuka ku 14 wano tutuuse abannanfuusi omaaso bakolaki obategeeza ekisooka basaala eswala wantu mukusaala nebakwaki ndabagayavu ali mu byabwe bebatuula wamu nabaki n'abatakkiriza n'abavuma Allah bebakoze eki bebantu nga nebasomera amateeka ga Allah bakoze eki bagamenya Allah yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu Suratu Bakara aya 9 nti walakad anzalna ilaika ayatin bayinat tegerekesa bulungi tukusizzaako ebigambo byaffe ebiki ebinyonyofu naye waman yakfuru biha era mazima twasabwa Muhammad sallallahu ebigambo ebinyonyofu kale tayinza n'omu kubiwakanya wabula abo abajemu kati oyo bwe mulabanga atudde n'abantu abo abayingidde mbaki mu bajemu kati Allah kyavudde agenda kubagatta wamu malayo aya nina kenzijjukidde sebole kasesa era omu bamubuuza ekibuuzo ne bamugamba naye gwe musiraamu eswala ozisaalira wa magaribi tukuyitako wano isha tukuyitako oli wano omanyi bwe yaddamu yagamba nti omanyi eri abasiraamu abajjanga bawuba embaliga tonnaba nakuyiga kutawaaza olwaddamu ekibuuzo kye bamubuuzizza ne bano Allah bayogerako tujja kubagatta esala zibayitako bali awo sebo naye nga balinda ki bavume Allah nga yaja watu bavume nabbi bajolonge nabbi wallahi swala bwe simuyitako eno bavuma Allah eno bavuma nabbi ne muramalani abantu bali mutarawehe begayirira ko Allah ya Allah oli awali omuddu avuma Allah wallahi saka malayo aye gamba bweti mazima Katonda wakugatta wamu abannanfuusi n'abakafiri mu muliro jahannama bonna nga bali wamu Seka tubagamba naye mwewale omuliro mwewale omuki omuliro omuntu yenna avudde wano nga mwali mulabyeko wano ku Dawah TV ne mumulabako eyo yasobezanga muntu fe tumusindikangako era siwamuffe muyinza okuba mwamulabako eri emabega myaka nga gigi egiwezeeko kati ate ne kwolwo yali muntu mulamu nga Allah yatugamba nti wa amruhum shura bayina twatuulanga ne tukkanya nti bane Qur'ani wetu wetukoze eki wetulambika oyo yenanga nti aanze sijja kugenda na byammwe na bya Qur'ani zikangene n'ebyange n'okwagala kwange oyo ali ku byakwagala kwe ayagala bitiibwa bye bantu kumulaba muleke bamulabe paka akaseera Allah lwanamukwatako n'amuzza n'ategeerwa n'abatategedde alinda omuliro gwe masha Allah aya tumaliriza nayo Suratul Ankabut aya eyanamu mukaga gamba wala tujadilu ahla alkitabi illa billati hiya ahsan temukkirizibwa kwogerezeganya n'abannannyini kitabo abatali basiraamu okujjako n'ekyo ekisinga okubanga kirungi n'agamba illa alladhina zalamu minhum okujjako era nayo wayawudde tokkirizibwa kutuula nabo nange kansembyeyo tebalowooza nti tubatya ffe tutya kuvuma Allah nga tutudda tutya Allah okutugatta n'abakafiiri wamu bajolonga Allah otuddaawo ekyo kye tutya tutambulira mu jurisdictions za Allah tabaraka wa taala
era Quran yetugaidinga ekitongole ekikowoola abantu mu Uganda olukuŋŋaana olufuzi olukulu terulinayo muntu yenna nkiddamu gwe lusindika mu bana abeeyita abalokole babeere nga bavuma Allah ng'ali awo atudde mbw'akiikiridde busiraamu babeere nga bajolonga amateeka ga Allah wabula ogwaffe ki ogwaffe genda kuwoola okukozesa olulimi olulungi okwagazisa abantu kyekiviirako abantu ne babeera nga basiramuka hostel zijjudde singa wali omuvuma yali badde asiramuka kyovudde olaba fe tukugamba tojja kusinga n'omuntu nga mu butuufu yagamba musiraamu era busiraamu bwemukoze eki bwe bumuluma bali abasajja bweba bakola recordings zaabwe ku TikTok n'awalala owulidde wabe omusiraamu waaba asomesa bamukola ki bazijjako tuli ffenna bawe batuuka okwanukula nga bazikoze eki bwekizaako bw'ate omusiraamu n'otuuka mbuimaani yakulinnye nnyo ne bakuwa eddakiika 5 ne banatwadde eddakiika 5 tujja kuzikozesa owulidde n'obatereka eddakiika zo 5 n'okola ki oyogera n'obatereka essaawa 2 zabamaze nga bakoze eki nga bavuma Allah kati makulu message n'ojongerayo kiki tulese olina kikyamu ku bwongo obwo olina kizibu ki tulese message eno tukomewo tugibategeeze nti abantu abasiraamu abamu obasaasira bambi babimikisinga eseeka ng'ate ono gwe mwasindise eno bavuma Allah ali wano ate nga tasobola ate ffe si yenkola yaffe eya ddaawa ffe twatendekebwa kukola ddaawa nammwe abasiraamu message eno bali tegenda ku basiraamu bagendayo bali abakozi baki bemugandi bakozi ba ddaawa nammwe abasiraamu abagenda ku nkuŋŋaana zaabwe tubalabula temugenda kufuna misango gyabo ki gyabwereere ezo gurupu z'abantu abavuma Allah ne nabbi we n'obusiraamu okutwaliza awamu Allah yatugaana okukola ki okutuula kobeere ng'oze na lumu lukuŋŋaana nga oyimiridde buyimirize awo nga lwaffe lwa busiraamu olabako baseeka b'omanyi baffe ng'olabye omusumba ali waggulu avuma Allah yangu otugambe nti oyo mumugjeeyo kituufu avuma Allah era tujja kumugjayo misana tukungeese koze eki era olusinzo balo atukutte wano oli bize nayisawo byakoze eki byayisawo mutugambe kuba tuli baki tuli bantu kyo tujja kudduka mangu tumugambe lekeraawo waba aganye nga tumugamba nti vaayo yenteekateeka eyo bwekyo bweri tukugamba nti bano bannaffe ababiteeka ne ku live ne zigenda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wese abadde yayita seeka gwabadde yayita seeka n'okwata message y'omutakkiriza n'ogiteeka ku live neegenda wawakuwadde eddakiika 15 n'oteekako engundi zaabwe bavuma Allah essaawa 2 ku live yo abantu seeka bwebaba nga tebalina mirimu nze nina emirimu ebyasiriasi wallahi billahi sikusaagamu bwebanga tebalina mirimu gwe wandika enamba yange y'essimu eri 07052 29 25 3 ojja tukole kubanga bwe tunakola mu dunia tugenda kukyusa obulamu okusinga okubeera awo bavuma Allah oli awo nti oli ku mulimu abakwata live abo ngenda okulaba abawunzikira mu kusaba ssente ati gwafudde omulimu gwafudde ogwo kyenkugamba kkiriza ojje mu baseeka bakunoonyeza emirimu biidhini rahman olina okubeera ngaofuna misango gya Allah nezo sente Allah bazikugenda nti ojja zifuna naye lwala wozifuna mu haramu subhanaka allahumma bihamdik nashhadu la anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi